kale agira akwata mu katono mwana wa Fifi nsanyusa okulaba nakulaba ensanyuka nzize ne Stella nsanyuka eyo nga temala bali banyizize ne ssente ate otandise se kwata ebinusu kulagire giziri enusu zireke kulagire giziri Stella male namwene Stella mwatuuka ddi awo but all students of Mr. Paul Saka mwe muli mu nyumba mumukubira akaluga akamulaga nti we muli mwebale nnyo bambi okumwagala abeebuddo be basinga omufunamu ennyumba nti waffe bannyabo ne basabo naffe waffe ye baliwa nnyomba nga mbalamu naffe waffe saidi okay we good to go awo abasajja ng'engalo bakuba nnyingi senga w'omwa tweyanzizza webale kubuulirira babuulire simanyi kye batya mu bufumbo banyabo ne basebo bano be mulaba ba student b'omukulu Paul Saka n'akayimba kano kennyini ye yakeewandikira omwami oyo mbadde nsaba tumuwe ku bugalo sente zigwa senga sicyangu wangize olwaleero kusise switi wange banaye nfukamidde kwebaza Paul Saka sitegeera lulimi lwe mba nkozesa naye kinsinga okuddukira luno lwensinga otegeera Paul Saka nkubulire okwagala kwe tulina gy'oli bwekimanyi olumu ate tubanga abalayika maka banange netusanyuka nnyo netubeerawo n'oluba newerabira nti nno tonnamubuuzaako oyagala omunyumize buliko ojjukira ku ssomero kwegamba tukwagala weebale kubeera kitaffe ng'ate twali tukuze weebale kutuzaala tweyanzeege nze nabeerawo ebbanga lyonna neegomba okuyingirako mu ssomero eriyimba abaana b'ebuddo ne bayimba emitima gy'Abaganda sadda mu kutegeera neŋŋamba maama osadda bw'oba okyanjagala mu yunifoomu ekigambo kirina kuba buddeesesi bambi waletuwise nga kizitowa gyali naye yawaliriza olw'okuba nali nifudde oluyimba mu nju n'andaga nti asobodde naye ng'ate ntuuse kwekyezzi yansindikayo bwe natuukayo nze munaye nga noonya Budru akawulege nga beewuunya omwana w'ekyessi okuba ng'afuluma ne baasi balina bwe bawandiika obunaku waggulu ku lubaawo wali mu kasonda 32 days to go 32 days to uneg siri basonyi nga mbusoma nenfuluma mu Luganda nenyingira baasi netugenda kupapapo babulubiri nze nakyo kyandeeta kuganga ndi mu future yange binalotanga kwendaba naye omwami oyo yatuwadde courage okujja eno ne tubayimirira mu maaso tebereza nze nakyeyungamu leeti naye olwokuba omuntu oyo alabika yalimu munda munze ekituufu kiri nti courage nagifunira mwaka gumu n'ekitundu twesiimye naawe tetulina bigambo bikumala naye kasawe tutwanira tujja kulaba amen emitima gy'Abaganda gyatereera gwe wamma n'abagereka omulungi ekitalo mwana wa ate nga yasoma nnyo